Lino lyessanyu eriragiddwa Nandala Mafaabi avuganya kuba President ku kadi FDC bw'abadde akuyega abalonzi enazigo ne Kangulumira mu disitulikiti y'e Kayunga. Eno abamu ku bawagizi ba FDC babadde beenaanise ovulo enzirugavu n'eza bbululu ko n'obukookolo okukira abakuumaddembe. Bano era babadde ne radio call. Bano era bagegenyeza abakuumaddembe bwe batambulidde ku mmotoka nga beekutte ku nzigi zaazo okukakasa nti security eri ggulugulu eri pulezidenti waabwe. Eno nayo abatuuze balina okusomooza kwe basanga. Bungi ddala ate nga gavumenti eriko eyinza okuba nga yebuleese ensonga ya looni n'ensonga y'abamanirenda banini tuyisa bubi nnyo. Kye kibaleetera okwettanira abawuzi b'ensimbi ba Ssekinoomu oba money lenders gye mitendera emikalubo banka gye zibayisamu okufuna ensimbi. Kuba ku manerenda baba beetaagisa just ID nga makulambula wosula nakuwa sente n'ate banks bayetaagisaamu business gy'okola isimanyi national ID ya mukadde bo biki ebyo kati kyova kitwewola nnyo muki bamanerenda. Olw'okuba disitulikiti y'e Kayunga yeettanira nnyo ebyobulimi, Nandala eno abasuubiza okulaakulanya abalimi ng'ayita mu banka y'obwegassi n'obusuubuzi. Bw'onaalema ekintu kyo ogenda kufuna store eri awo gye bayita sayiro osobola okubitwala omwo n'obitereka gavumenti yekufunira ki katale. Cooperatives z'obwegassi bigenda kukola ki komawo. Eno avumiridde empeereza y'ekibogwe eri bannayuganda okuva mu gavumenti. Ogenda mu ddwaliro osanga omusawo mulwadde byakozesa nabyo biki birwadde ate gwagenzeyo oli muki mulwadde oba n'omukisa n'ovaayo. Lwaki kintu kitono sente tusasule abakozi baffe sente. Njagala kubakakasa abasawo tugenda kubasasula ki sente. Enjeru Nandala akalulu akawengeza kyalo ku kyalo. Olw'essanyu waliwo n'abamu ku bawagizi be abamuwadde olwendo lw'amazzi ne Bogoya aweeweze ku mimiro. Okulaba pulezidenti wa FDC ndi musanyufu nnyo era ngenda muwagira. Future yaffe ya president gye tutunuulidde. Abakwatidde FDC bendera ku bifo eby'enjawulo baliko obubaka bwe baweereza eri bannayuganda. Wakole wakusaavinga buli gavumenti eddako njagala security mubeere abantu kubanga namwe muzaalibwa abantu ate mukolera abantu njagala mubeere ba mirembe. Kaluka tugenda okutuuka nga tuli ba mirembe tuli bantu omu kubanga n'akaluwe kanaavaawo tujja kusigala ba Luganda. Njagala okubanga magamba 15 kuma kaluluko ero kabanje oberongo mukolembezewo bamulangirira. Wano Nandala wasinzidde n'avumirira ekyabakozi abanyigirizibwa ku mirimu abaweebwa emisala emitono ng'agamba nti mu gavumenti ye wakulaba ng'ensonga y'omusala oguweebwa omukozi ogutandikirwako essibwako essira. Ne minimum wage twagala minimum obeerewo Bannayuganda bafune sente zisobola okubabeezaawo si okukola bukoli badeeka baagala Bannayuganda babeere babbi ate bali kukola emirimu. Kyo kye mbasaba venga bwenafuuka omukulembeze wamme minimum wage egenda kukola. Ono era avumiridde ekyokukwatibwa kwa Sarah Bireete kyagamba nti buli munnayuganda alina eddembe okwogera ku byobufuzi nga bw'ayagala. Ekyo kikulaga nti gavumenti ya NRM eweddewo era bw'olaba gavumenti atandika okukwata abantu be nga bw'olaba enkoko bwetandika okulya amagye gaayo manya enkoko etuusa okukola ki okufa. Kati kirina okubagamba kino kye bakutte Sarah bakoze ensobi y'amaanyi ate gavumenti emutenga bukyali kubanga kino kigenda okuleeta tension mu Uganda. Abannayuganda saawa yonna tusobola okufuna n'ebizibu bitetwayagadde kubeera. Wakati ng'akuyega abalonzi mu katawuni k'e Naminya mu divizoni y'e Wakisi mu Njeru municipality mu disitulikiti y'e Buyikwe waliwo akabinja k'abavubuka akeesowoddeyo nti ko kawagira ekibiina kya NUP akakyokoza abawagizi be era ekidiridde kubadde kugwaŋŋana Malaka. Ndi manager wa Fortbet. Mbadde ngezaako kubaziiza obutayingira munda okukola ki okukola obuzibu bwonna. Kati mukugezaako kubaziiza
ate balete emigo bankuba bukubi Okulanagana kuno bwe kunyinyitidde abawagizi ba NUP bataddeko kakokola tondeka nyuma era ekidiridde kubadde kuwanyisiganya mayinja. Mu kulwanagana kuno waliwo abantu babiri be tulabyeko n'agaffe abavuddewo n'ebisago. Nandala akomekereza kakuyegewe n'obubaka obumalako omwaka eri bannayuganda. Njagala okusooka okwebaza Katonda atutuziza wano okuva mu mwaka nga guno gwatandika. Era njagala okusaba Katonda ayisema bannayuganda bonna bulungi mu mwaka guno ogugenda okugwako leero, ate n'ekirala mbagaza omwaka omupya omulungi. Nzija wano mbasaba mwenanga 15 paka n'ennaku eziddako mugende mulonde. Njagala kusaba Electoral Commission. Ebeera Electoral Commission seno yegeeyo kubira oludda. Kubanga bwene yekubira oludda ereeta okutabalakana mu Uganda mu nsi yaffe. Kijja kuba kibeera. Nandala Mafaabi wakuddamu okuyega balonzi okwosa olunaku olw'enkya era nga wakubeera mu disitulikiti okuli ey'Ekakumiro, Kabarole awamu n'ekibuga ekya Fort Portal. Zebeka Senyonga Mulinde kura NTV wano Enyenga mu disitulikiti ey'e Buyikwe.